abatulaba n'abatuwuliriza ku Busiro Media mujje baliko gye mutusizaako engalo olwokutaano lwaleero mukulikeeyo mwenna ababadde ku jjuma abadde emirimu egy'enjawulo musibye mutya mbakubiriza kugibeerako abaagibaddeko mbeebaliza ddala okuva ku makya paka kati program nga gwe kyakufuukira katala togivaako ogibeerako mwebale nnyo mwebalire ddala n'olwaleero muzzukulu wa Mugema Salale Kisekitoleko emabega w'emizindaalo nnyina omugenyi wange mukama wange buuza ku batulaba n'abatuuliza ku Busiro Media. Abatulaba mwenna ku Busiro Media mbalamusiza nnyo era ne mbeebaza okutwala obudde bwammwe nga mwegeka amaaso TV eno oba radio eno nga mulaba programs ez'enjawulo zebabaweereza. Weewaawo kakati ate atulaba n'atuwuliriza ayagala kumanya leero ndeese mugenyi ki atuwulire kumanya oluvannyuma lw'okulaba TV eno oba radio eno nawakanamu nti no walimba era nkyadde wano anjagala kakasiza ddala ekyo ekiriwo ate nange nsobole okujja kuba nina bye nnina era programu yange ejja kutandika mu bwangu. Erinnya lyange Nsimbi Livingstone. Amiina ssebo. Amakoppe Livingstone naye ng'erinnya lyange Nsimbi ssebo. Ndi muzannyi wa mizannyo era ngiwandiika. Awo nno tuli ku muntu omutuufu ddala. Ebbanga ddene lino gizannya nga nfumuddemu era ngenda kutandika kemutandise wano nange ngenda bbawa. Kyamukisa nnyo kyamukisa ddala. Atugambye ye Anko Nsimbi ate muzannyi wa katemba emizannyo agiwandiika. Weewaawo obadde tokikkiriza era wali owakana kati enzize njagala nkakasize ddala naye bwe muntadde ku mpewo weewaawo ate ntidde. Abatulaba n'abatuwuliriza ebintu bino muyinza obirabanga by'omuzannyo naye Busiro Media eddoboozi lya Busiro we litandikira ne lisaasaanira eggwanga lyonna era abantu tebagivaako bagibeerako Sebanko Nsimbi ensi yonna kati neebaze nnyo management yatandika radio eno ate nkubiriza abantu bonna abalina bye bayinza okuyigiriza abantu abafollowinga radio eno oba abagiraba bongere okujja ate bongereko program TV yaffe oba ki kyongereko program ezisomesa neziyigiriza abantu okutwalira eri educative nnyo era mu byokusomesa wano ekutte ejjembe abantu bagibeerako bawuliriza programs ez'enjawulo. Kaakati atulaba oye Anko Nsimbi ate tugenda kumwota buliro wano mu program sebo giyise otya ebyedda bisasika. Beerako tovaako ku Busiro Media tuleete ekipya essaawa yonna. Busiro Media ku ntikko.